Erinnya n'eddoboozi mpitibwa Waswa nga okusooka security yo tujagalira ddala olw'ensonga nti abatukuba ennyondo batuyisa bubi bangi abafa olw'ebidduka byaffe naye okunoonyereza okuliwo okusinga nga kuli ku kampuni ezitugabira pikipiki zezizinona zezibamu turaka ne tubakubira okunoonya turaka eyo nga bo bennyini batudde ali eri taze ku gurawundi kulaba pikipiki ddala akulagirira bitundu bitali bituufu piki bagibbira Gombe n'akugamba agende e Buwanga naye nga piki bagibbidde Gombe ekutte Gombe n'akubuzaabuza era tusaba tuyambibwe nga abatuwa looni ezo balekerawo security batukwatireko ku bubbi okubiyitiridde. Erinnya Kibiriga Ayubu ali chairman wa Kibanya boda boda Matuga. Obuzibu bwe tufunye mu looni zezo abasajja ekisooka batuwa looni ku bbeeyi owaye emitwalo 8 aye tebazibala piki n'ogivuga miliyoni 11 okiwulira bwe babba piki n'obakubira essimu batandika kukubuzaabuza ne batandika okugamba nti eri mu kitundu weeti eri mu kitundu weeti kyokka batugamba muli mu turaka kitegeeza bennyini be batubba fe bakatuba ku stage yange y'Kibanya boda boda bakansibako piki 3 zonna za kampuni za Saaka okiwulira naye tubakubira batubuzaabuza wabone munaffe gwe bakubidde kata bamuyita Paatu epiki ya Mogo naye twabakubidde amasimu ne batandika tubuzaabuza munaffe ali bubi kyetusaba bakyuseemu abalooni batukenderezeeko ku kasente ke tuwaayo ng'entandikwa kuba tebakabala n'ekyokubiri batukendereze ku muwendo gwa ssente kwe batuweera pikipiki bazituweera ku bbeeyi tulinga abavuga emmotoka bazituweerako afazaali ekitono ennyo ku miliyoni nga 6 oba 7 byebyange omukisa olwaleero jeno okubanga tukuloopera ensonga zaffe ezo nga tusaba okutukwasizaako mu mbeera eyo singa waliwo enteekateeka yonna mukama wange esobola okuyamba abavuzi ba boda boda bano ffenna wamu kitole okusobola okugula omupiira gwa pikipiki atadde ku kkubo ayiyiza abaana ekyokulya. Reason being si lwakuba nti takola ssente naye pikipiki gy'avuga asasula ssente nnyingi olunaku ate nga ya looni eggwerayo ssente nnyingi kati agenda okukola okuzibya olunaku ng'afunye ssente za mugagga na ssente zagenda kulya mu nsawo nga talina kaasigazzaamu. Era mu mbeera y'emu eyo tusaba jeno nga bwe tukulabyeko olwaleero Sako yaffe eyo bw'osiima osotuga nti owaayi oba Kawumbi kubatuulira abayimbi abagamba mission Kawumbi ate ne bakakola ki ne bakafuna naffe ababodaboda Kawumbi tukasobola okukamanejinga ewaffe ekizibu kyonna kiggwawo na kuzimba Sako zaffe. Asanti sana. Era jeno ffe nga abakulembeze ba district tugenda kwewaayo okugenda buli wamu okuyambako bannaffe gye bali eyo yennyini kuba kati bwe tuzimba Sako ya district nga nti ssente tugenda ziteeka mu Sako ya Kampala ya district bajja tulabanga abaagala okulya ssente ezo kati Sako tuzaagalira ddala eno wansi eggombe gye beetegeera bati basobola kwebba tetusobola kwerimba emu ku nnono y'okuzimba Sako oba obwegasi muyina okubeera ne something in common mwabagenda okukola obwegasi obwo kati ffe tulina something in common esukka mu emu tuvuga boda kyekisooka ekyokubiri essente tuzibala kyekimu owawano n'oweggulu n'ow'embaale n'ow'embalala afaana abasajja bano tebeetaaga geegi y'amafuta ku piki naye akyama ku mafuta ng'ekyamazima okuva no ne wali egenda kuwuuna naye ng'akibalidde ku bwongo ku mafuta ge nataddemu 5 zikola gumu kitundu kempezeza gumu nnyaga egenda kuwuuna ate nga amazima begenda kuwuuna. N'olwekyo bodaboda tuli wamu nammwe nze ne Honorable Fred Wekataligirya boda egenda kufuuka omumuli mu Gombe division. Nga ngenda kuyita DC wa Nansana municipality munzikirize mbagambemu obugambo bubiri bannange twekuuma akawuka ka siriimu n'okuzaala abaana n'oyagala onoonoza n'oba n'obuvunanyizibwa mugugu we guti kyokka oli ku boda etya
oyina ow'Ekavulo, oyina ow'Ematugga, oyina ow'Ebuwambo. Abaami obuvunaanyizibwa mube na butono. Omwami w'obuvunaanyizibwa obungi togaggawala. Nga bw'ozze oyamba abalala tukulabye ng'otegesa abaana ba ghetto mu Kampala n'emiriraano era twogerera abaana ba ghetto bonna sakozi zaabwe pulezidenti yaziwa ssente naye ng'ani kubanga ekintu kyonna bwe kibeeramu obukulembeze obulungi kyanguwa. So jeno tukusaba nze kusaba kwange nti nga bw'otegese abavubuka bali aba ghetto nga basanyufu olw'obukulembeze bwo. Nze nkusaba ne Wakiseno ne Kampala kwa boda boda sebo jeno tukusaba ogikwatemu obabeerere eddoboozi lyabwe obategeke ate bakwagala nnyo luli bwe babasinkane Wakiso walaba ennyaniza gye bakwanirizamu era njagala kwebaza maaso go jeno leadership ye Wakiso ekulemberwa Ssegembe. Asante sana. Museveni talina obuzibu ku bakozi ba gavumenti. So n'olw'ensonga y'aba boda boda nze nafuna famire yemmwe mwenze nzemmwe katugenda genda kusimbula nammwe tugende mu luka tulabe lwaki abaana baba malipoti mu bonna basome lwaki abaana babasasuza abaana ba boda bakubuuta yimbwa pikipiki ne bazitwala abawonye abagagga tebabajjanjaba naye ate badimandinga nti basasule balance akoze eki asigaddeyo katwagenda okukizuula ng'abagagga abamu and I'm happy nti chairman Mawejje ayogedde ku kyokufuna kampani entuufu ng'olukwe balubeeramu olumu nga bakuleka oba obula katono okumalayo boda ne bakuwendulira abaaki abakatayimbwa. Waliwo omuzannyo ogwo oba temugumanyi mwekyetaka mukole ki mugumanye bonyine bakuwendulira pikipiki ne bagibba erimu traka. Twakola research nga pikipiki 17 ezabbibwa buli emu yali mu traka naye tewali yakwatibwa. Mumpulira pikipiki 17 zonna zaali mu traka naye tewali yakwatibwa ng'ebbiddwa. Question is zaalagawa ng'ate kampani zaali n'obuvunaanyizibwa okukozesa traka ezo okufuna pikipiki ezo. Tegeeza waliwo omuzannyo ogukola ki okuzannyibwa mu kampani ezo. Era kinsanyusiza nti chairman Mawejje ne Ssegembe bali ku mobilization ey'okunoonyeza kampani entuufu. Problem eri mu kibuga Mundeeba Mawejje okimanyi okuva ku Muganzirwa Zaawo paka Mundeeba awo pikipiki olumula bwati nga bagitwalira mwabira gatali nkofuufu recent ere waliwo betwakwata nga ne chairman w'omutundu mwali nga basitema ki nga basitema spare. Nene ekirala naffe ffennyini tuleetawo insecurity ng'ababoda. Mumpulira tuleetawo ki insecurity. Tuvuga piki ezitaliiko nnamba weziri wano 5 kitundu naye bw'ogisasula ew'omugagga eggwera mu miliyoni 10 ku 11 ate nga kituufu kuba ne research gye twakola ejjinja ze figures ezimu ezo ab'ejjinja ng'asimayo owaayo emitwalo oba nga 7 then n'osasula okumala weeks 14 ndowooza yeeyo standard yeeyo kirabika balina akakwate beera nga katelo kyosanga wano kyosanga n'ewalala. So akati ekigenda okumalawo ekyo nga tukoze sako mumpulira bwe tumala okukola sako eyo tugenda kudiiringa ne kampani eziri credible ng'ono chairman gyayogeddeko eyaki eya Honda. Mumpulira bulungi mbuuza chairman wammwe ne mugamba bwebanga idea weeri ey'okukola sako ya Gombe problem eri luddawa naga afande twetaga emitwalo 75 ati bwebanga eyo problem nga nange kyekimu ku byandeese wano ezo emitwalo 75 ngenda kuzibawa ate nyongereko n'emitwalo 25 egya transport kubanga saagala biranga abakulembeze babeera ozimuwa ate ataliko okutemako enjawulo ate naga ati afande baluwa zalemerayo kubanga ssente ebintu ebyo nja kuwa 75 n'25 egya facilitation ey'omuntu ejja kukola ki
ey'okufolowinga ebintu ebyo era nga nsaba chairman Mawejje ne chairman Segembe bayambe saka eno efune ebiwandiiko ebyo mumpulira bwe tunaafuna sako yaffe nebeera fully registered ebintu bingi bigenda kubeera ki solved nezo programu za gavumenti ezisinga zembadde muwulira zijja nga zeetaaga abantu bakoze ki abeetegese bwemba temwetegese zijja kujja zikole ki zibayiteko mumpulira bulungi so njaga tukiteekemu amaanyi ebeere ng'ekoze eki ngezzeemu tulabe nti sako yaffe ebeera ki ebeera registered nze nga Damulira njaba wa boda 2 nga boda ezo za welfare zaki za welfare y'abavuzi. Asante sana. Mujja zifunira abaana bazivuga nga buli sente ezivaamu zigenda ku account. Bonna abali wano singa obabuuza buli omu ampeeyo omuntu omu gw'amanya Gombe nga yattibwa ababbi ba boda nkakasa buli muntu wano alina erinnya. Mulimu gwe guliwo ate si mubi nze nagukolako era si gwevuma oba oli awo singa saagikolako sandibadde meeya waki wa Gombe. Osi wange owa Gombe akimanyi bulungi security meetings zibaawo wano ne mu bitundu ebiki ebirala. Cases nyingi abaana baffe abo nga babakubye obuyondo piki ne bagitwala ne bafa, abamu ne bafuna obulemu, abatafunye bulemu ne bagwa mu mabanja ag'okusasula bodaboda ezo. Buli amawulire ago gatutuukako ng'abakulembeze okusomoozebwa kutuyitirirako. Nze nsanyuse gavumenti yonna bweweddeyo kuba kati ani abulayo? Alabika CDF, IGP ne His Excellency President wa Uganda si be babulayo. Olukiiko luno nga chairperson ndusuubiramu binene ebisukka ne bye tulowooza. Sempera Dickson chairman wa boda boda mu Gombola y'e Gombe. Ndi musanyufu nnyo olunaku olwaleero kubanga kakasiza ddala nti kino kye tutandise kye kimu ku kkubo lye tukutte erigenda okumalira ddala obumenyi bw'amateeka mu Gombola y'e Gombe nga tusinkanye Jeno Damulira owakulira director wa crime intelligence mu Uganda ate ntumulagana security yaffe ya boda boda tukakasanga aba boda boda bagenda kukwatagana bulungi n'ebitongole byonna ebyokwerinda okusobola okufufukaza obumenyi bw'amateeka bonna n'obubbi bwa pikipiki n'okuttibwa kw'abamemba baffe. Nzikiriza nti kugenda kuba kuggwerawo ddala kubanga ffe bannannyini mulimu director twogedde naye era atukkiriza okubanga twenyigira wamu n'aba security n'ebitongole byonna ebyokwerinda okubanga tumalawo insecurity mu mulimu gwaffe ate ne mu ggwanga n'okutwalirawo.